mukwano Yesu etegese okuwaayo byonna ebyange kwata omukono sembeze netaga kusisinkane. Abalungi abagala nsanso balaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu mbaniriza nnyo mu kifo kino ku ASP Asimwe Wire Bible and Politics nga bwe nabagambye eggulo sinaba kumanya kisembayo nwana nga bwe nsobola programu yaffe esigale mu evening. Mukama mpe ekisa ngezaako nga bwe nsobola naye at the moment n'olwaliro tugenda kubeera wano. Ndowoozaamu nti oba enkya tujja kuddayo ku ssaawa 10 nja ku updatinga ku mikutu gyaffe emitongole okubategeeza ekinaaba kiriwo oba tunaasiga tunaddayo ku ssaawa 10. Nyina enkyukakyuka mu mirimu mu ssaawa ez'okkola, so bwe mba sisobodde kubeera ssaawa zino mba sijja kusobola kujja. Kale bwe tuba twavudde mu evening glory ne tudda mu morning glory nakyera tujja kugira tutambulira waawo paka nwananga bwe nsobola. Olwaliro lwa Sande sisobodde kukola kukuwumbawumba wiiki kuba n'obudde tulina butono. Siwumbyewumbye wiiki eno olw'ebintu ebineetoolodde bingi na nfokasinze nnyo ku kigambo ky'olunaku olw'olwaleero n'ebyo bye ngenda okuba nga njogerako. Waliwo bingi ebiri ewaka, waliwo okutuka kw'emitima eri aba struggle simanyi lwaki mukutuka emitima nga tuli wali. Njagala okwebaza famire ya Eddie Mutwe, maama mukyala wa Eddie Mutwe yayogedde ng'omukyala omuzira. Muto Mutwe tumuziike ne maama wa Eddie Mutwe yagambye omwana mutte omumpe mutwale Mityana muziike. Bw'aba kulemeredde okutta Mutwe, nze siri ku ttiimu ya Free Eddie Mutwe, ndi ku ttiimu Kiiru Eddie Mutwe. Kubanga twagala tulaba oba ddala muhozi oli jeno oba ddala oli musirikale oba oli jeno oba oli mukambwe. Ta Eddie Mutwe omutte omulambo ogusule ku kkubo tambule. Spiderman omukambwe ow'ekyasa, nze ndi ku ttiimu kutta Eddie Mutwe. Awo nze wendi. So tugenda kuba waliwo ebintu bye mbadde ntunuulira bye tugenda okugenda mu kigambo. Waliwo obutonotono bwe njagala okugjawo bwe nalabye bwe njagala tujjawo. Siri setodi bulungi naye nsinze nnyo okusetolinga ku side eri eya Mpoma Satellite, struggle eri eya side B, eyo gye nsinze okusetolinga ennyo olw'okuba nnyina ebintu aba eno n'eno. So kati sinnaba kubeera nnyo sitambula nnyo na gundi bwetambula kuba nnyina ekiwayi kye nnyina okufokasingako ennyo kyendiko. Naye nalabyeko president yatupostingidde ng'atulaga engeri gye baleese kamera ne baziteeka ku mulongooti oguli okumpi n'ekitebe kya Nuupu. Kamera neekubira ddala mu kawumpo wali bweti nezikuba wali. Tugezaako okunoonya vidiyo ezo naakakola vidiyo 3 ezikwatagana ku nsonga eyo nga mbagamba nti emirongooti egyetoolodde waawo nenjogera ku guli ebusukka kkubo wali kusatu nga bwe batunda ebyennyanja waggulu awo, nenjogera ku mirongooti gy'ewa Bugingo, nenjogera ku mirongooti egiri eno ku bbiri eno n'emulago waggulu n'omulongooti oguli awo ku kitebe kya Nuupu. Byonna nabyogerako. Nenjogera ku bizinensi eziri awo. Buli muntu angamba era kino bwe kyafulumye waliwo obutambi bwefunye bu audio nga abantu bagamba bannange oyo omwana yabyogera nzaawo gundi wange yali akolawo landiroodi n'amufuukira kye baawalula era okukakana ng'avuddewo. Bizinensi zaatulema ezaawo zonna twazivaamu. Abantu abali mu bizinensi zaawo batono nnyo abaliwo nga baaliwo nga Nuupu ejja. Abali awo bonna ba state operatives abasinga abatono ennyo ate baliwo mu bugubi babongeza renti babakola biki babanyigiriza abakyalemeddewo. So
waliwo video emu gye tulabyeko endala tukyazinoonya. Waliwo video gye nakola mu biseera ekimotoka lwe kyajja ne kitomera ekitebe. Waliwo video gye nayogera nga mponinga era nenziramu nenjogera ku bulongooti obwo. Naye waliwo gye twakalabako gye nayogera nga 6/11/2023 nga 6/11/2023 yemu gye twakalabako, endala tetunaba kuziraba. Bwe tunaba tuzirabye ttiimu eri mu kunoonya okulaba nga zikomyawo. So leero ngenda kwogera nabo omulembe guno okubalaga nti nno omutwe gw'obubaka bw'olwaleero tuli mu Bayibuli leero nnyo nti ebyaliwo emirembe egyayita naffe bitutuuseeko bye tulimu kati. Bw'oba oyagala okumanya nti okuze, nga bye walabanga nga bituuka ku balala, bye wawulira nga bituuka ku balala, ebibozi bye wawuliranga ku balala nga kati bikutuuseeko, omanyanga nti nno kati okuze. Kirabika waliwo abatannakitegeera. Bw'oba walaba taatawo ng'omusaba fiizi, bw'oba walabanga taatawo ng'awandiika obubaluwa awandiikira ab'essomero, fiizi zimubuze ne weebuuza yo nampa obubaluwa buli ssaawa nga baagala gundi nga baagala fiizi, nze sijja na kugitwalayo ebbaluwa. Kati olwaliro nga gwe owandiika obubaluwa ababo babagobye ng'omanya kati okuze. Bw'oba baakunyumizanga emirembe gy'Amiini, engeri gye gyakolamu gye gyattanga abantu gye baawambanga abatalina musango, ng'olwaliro gw'oli ku dduka ng'omanya kati okuze, omulembe gwo gwe guliwo. Bw'oba wali wawuliranga nga banyumya engeri abasajja gye bakuula, simanya abakyala gye bakuula abasajja, ng'olwaliro naawe baakukudde ekiro oliawo weekyusa mu buliri wenna togira ne waleti togirabako, abakyala baakukudde. Waliwo omukyala omu lwali lusooka omwaka ekiro ku lusooka omwaka nga 39 koze olusooka omwaka lubeerawo ddi nga 31 mbwa 39 nga 31 ekiro nali nvuga bodaboda. Olwo olunaku lwabangako ssente ezo ennaku enkulufu ababodaboda tubeera tubayambako mu munyumirwe, nga nsanga omusajja n'omukyala ewandegeya nga ku gitani Bill clinic around there nja ku Stanbic, nga bambuuza boda olina wa womanyi loogi? Ne mbagamba loogi sina we mmanyi loogi. Ne bagamba kati tutwale walali ku Sapporo awo nga ku Moiro Boiro awo nga ku kundi bagiyitaani hostel bagiyitaani awo, nga mbavuga nga mbatwala. Kumbe mu bwongo bw'omukyala mulimu nti tali ready. Omusajja kye yali ayagala, omukyala teyali ready. Nga tugenda kati bwe tutuukawo nga mpaakinga nga baŋŋamba awo mu maaso nga mpaakinga mu maaso, nga omukyala ng'omwami avaako nga mugamba ajja tugende, ng'omukyala agamba sooka ogenda obuuza obanga waliyo ruumu. Ng'omwami atambula abeera agenda n'amugamba ono wa boda ye muwaagende. Olwo nali mbaleetedde 10,500. N'amugamba owa boda muwaagende nno ye. Omusajja n'akwata akeetaano n'akampa. Kati omukyala n'amugamba n'akwata akeetaano n'akawa omukyala n'amugamba akuwe balansi. Kakati ng'omwami agenda ku reception abuuze waliwo ruumu, ng'omukyala ngamba simbula nangamba simbula dduka olyako ebiri oluwa n'ozannya, nenjikuba omugere. Nkijja ku kiri bwe babanga olio baali bakunyumiza nti abakyala bakuula nga tekikutuuka nga kati olwaliro ekiro bakukudde ng'omanya okuze. Nensimbula ne tuvuga nangamba bwe taawukirira genda
butwa tukanze nampa 2 ne mugamba nedda soko yongereke 5 gine 2 nabadde mbatwalide 5 mpe 2 ekitundu gwe nawe twala bwe kibanga biwali owulira bye bali banyumya ku balala nga bikutuuseeko ng'omanya kati omulembe gwegwo oli mu mulembe ogwo bw'oba wali nga bakunyumiza nti abasajja bakuba ng'obiwulira eyo nga bamaama bo batudde banaye omusajja yankuba kyokka nga sina kye mukoze kyokka yansanga awo ntudde ng'ekiro bakubye omugere naye tolina bw'ogunyumya ng'omanya nti biri ebyali eri bikutuuseeko mu byonna bye tutambuliramu ebitutuuseeko twabiwuliranga babinyumya ne mu Bayibuli twawuliranga babinyumya ku mulembe gw'Obote ne ku mulembe gwa Amini kati bituliko babuzaawo nalabye ekigundi ki RDC ekyatambudde nnyo naye banna kugamba abasoga mwenna muli basiru temuliimu musoga ayinza kubeera RDC mu jjinja baleeta akasajja ka RDC kalina amannyo galinga ag'omusomeeni mumanyi omusomeeni naye gamafuta genzuukukiddemu leero nga mazibu kagambye gavumenti tewamba eyamini yawamba newamba abasajja nebabuzaawo kyankoze bubi kanso nalukola okuva mu mbeera yali mumbuuliza John Bosco Kibalama aliwa bwe kibanga wali owulira nga babuzaawo Ben Kiwanuka babuzaawo abantu simanyi babuzaawo ani simanyi wa Bank of Uganda simanyi biki mu biru ng'olwaliro mu mulembe gwaffe tetulina John Bosco Damulira tetulina John Bosco Kibalama tetulina Damulira tetulina Kanatta tetulina bonna 18 ng'omanya kati awo wetulina okuba waliwo abantu abatakkiza nti Uganda tuli mu revolution era nabagamba bakusiigira embeera nti mu Uganda temuliimu kirimu naye kati sooka weebuuze kiki ekiwambya abaana ki ekikwasa ba Edi Mutwe mmwe kiki ekiri awo kati nze nabagamba ne bwe muneebuzaabuza ojja kubeera wooli obudde bukutuukeko nga tokyasobola kuvaawo kugenda mmanju bw'oba oli miryango tolina kyosobola kugamba w'emmanju n'ow'emmanju naye gyali ayagala okugamba ow'emiryango naye tasobola mugamba nti owange waliwo kino nsiiba nkibagamba nga muwakana abamu muwakana comments nziraba naye waliwo olunaku lwe mujja okukirabako now mbadde njagala kutematema gundi eno okukutegeeza nti ebyali eri bye mwali muwulira ebyomu Bayibuli ebyomu history ebyaki nenkikuleetera ku mutendero ogugwo ng'omuntu nenkikutwalira ku mutendero ogw'eggwanga n'ogw'ensi yonna nti ebyaliyo kaakati biri kuffe awo mukakase nti tuli watuufu we tulina okuba kye tulina okukola kiki kufuna hard skin okuyitawo wano we tuyita kati olwaliro ndi mu Acts chapter 23 from verse 1 to verse 7 why Acts 23 ekyo nno ngenda kyogerako olw'omunaddiini eyabadde oba eyali mu kujjukira omugenzi Eriya Kateegaya omusajja oyo bamuyita Bishop ayimbisibwe weeyo mu Western Uganda n'anyoola Bayibuli okusobola okuyisaawo bye yali ayagala olw'abakulu ba gavumenti abaaliwo n'olw'embeera eriwo n'anyoola Bayibuli asobole okubasanyusa abike ku mazima nze ndi muntu nkyebaliza Mukama okusomesa Bayibuli ngamba nnyo omuntu nti soma chapter yonna waliwo olumu lwe mba njagala okusomesa oba nga ngenda kutandikira ku verse 9 of a certain chapter verse 9 ngamba no katuddeyo waggulu ku verse 1 tukirire tusobole okukijjayo kyonna why saagala kufuuka muntu anyoola Bayibuli okuyisaawo byenjagala kubanga Bayibuli egamba nti ennyukuta etta naye omwoyo alokola kati waliwo abantu wolabira omuntu waliwo abantu n'asomesa Bayibuli okuyita awo waali asobole okugenda awalala kyatuuse nga bajjukira Eriya Kateegaya memorial simanyi memorial service y'Eriya Kateegaya Bishop ayimbisibwe n'anyoola ekyawandiikibwa njagala tusome nga tuva waggulu tutegeere ebyaliwo then mu mbeera ezituliko nti ebyatuuka eri bitutuuseeko tugenda kubeera ne mu kitabo kya Luke chapter 22
from verse 28 to 38. Read the whole chapter. Ogenda tegera byonna era njagezaako okwogera okuva waggulu naye olw'obudde ntandikire ku 28 to 38. Ebyaliwo bitutuuseeko naye nga sinnabeera kugenda mu kigambo. Waliwo ebintu bye mbadde njagala okusooka okuyisaawo. Waliwo omukyalo omu yakaabye ennyo amaziga ng'alaajana, baamutidde omwana n'ayogera ebigambo bino bulijjo bye tubabuulira, njagala musooke tubirabe. Omukyala akantu kawanvu naye nkimanyi nti abamu mwakalabyeko naye abamu temunnakalaba, tugenda kapositingayo mujja kalaba. Omukyala yayogedde bw'ati. Omwana wange tali mu byabufuzi, omwana wange bamutidde aido, omwana amanya gange nze Lutta. Ebyo ebigambo bye mbadde njagalamu okusinga. Akantu kano ngenda kuddamu nka reposting. Bwe nakapositinga ojja kuwulira ebyabaddemu. Omukyala omwana yabadde ava mu mupiira n'agwa simanyi mu kikwekweto ng'abamagye balina gwe bagoba ne babagoba. Kati omwana yatidde ne badduka ng'ava mu mupiira ne banne. Omwana ne bamukuba amasasi ku munaku waggulu eyo, ne bamukuba amasasi. Bwe yagudde ng'alaja n'agamba afande onkubye ntwala mu ddwaliro tonzita. N'amukuba amasasi mu mutwe n'amutta, n'amukwasa ejjambiya. Ne bagenda mu mmotoka ne bajjayo ejjambiya ne bagimukwasa ne bamukuba ebifaananyi ne be baakute ne bagamba abo bebe ebijambiya ababadde babonyaabonya ekitundu kyawo ku munaku. Abatuuze bagaana bagamba no, basajja mmwe mwatuttidde abantu ab'obwereere ne mubakwasa ebijambiya. Naye maama we yakaabye ng'agamba ebigambo bino. Omwana wange mumuttidde obwereere, omwana wange tali mu byabufuzi, omwana wange talonda, omwana wange talondangako, omwana wange yabivaamu, omwana wange yabivaamu, omwana wange tabigendamu, omwana wange mumusse, omwana wange mumusse, si wa byabufuzi, si mumenyi w'amateeka, si mumenyi w'amateeka. Abali mu byobufuzi be bamenyi b'amateeka. Abo mukubuuza kibuuzo, maama kati owulira otya? Abo abatalonda, abatali mu byabufuzi ye problem y'eggwanga Uganda. Akati maama owulira otya maama? Maama kati owulira otya? Si mu bubi. Wulira Zambale Brasio Mukasa yatera okukootinga kooti eyo eya munaddiini eyali is it South Africa, Ghana, Seitutu. Mbu yagamba bw'osalawo okusirika mu biro awatali bwenkanya obeera owagidde anyigiriza. Bw'oba osazeewo okusirika mu biro awatali nga obutali bwenkanya bwe bubuutikidde n'osalawo okusirika n'otalonda n'ova mu byobufuzi tobyogerako, bajja besasi bakukwasa ejjambiya. Omwana wange afudde nga mubbi maama, omwana bamuwaayidde, omwana wange tamenya mateeka, si wa byabufuzi, omwana wange talonda. Senga yalonda, senga yajja mu byobufuzi, senga ekyo tekimuliiko. Desmond Tutu, nze muyisaani Seitutu ebannaiwe, nze nsoma ekitabo kimu Bayibuli, saagala kunsomesa butabo bwamu obwo bwa Desmond Tutu. Njabikootinga nga mbiwulidde era nkugambe gundi gwe nawulira bikootinga bwe basibye byo mubuuze ye. Bwosa Seitutu Koza ali mugundi ali mu Asante Empire. Ani ajjukira Seitutu mu Asante Empire? Kati nzi gwe mbadde ngendeddeko Desmond Tutu. Wamawulira. Mu Uganda mwenna mujja kujja mu byobufuzi. Bwe munaba temuli mu byabufuzi kijja bano nayo kibaleete. Ndowooza kati okitegedde. Oyo naye mumaze. Kangende ku nsonga endala kuba njagala kudduka mangu. Nalabyeko omwami akulira akakiiko k'ebyokulonda mu Nuupu. Omwami ono yayogedde ebigambo bino nabyo ngenda bikuba oba mbimaleyo obudde bugenze. Wulira. Good evening. Leaders, members abonna abangoberera ku space wano. Ngamba mu abagenda mu bugulu muwugire. Lunaku lw'olwaleero nga 2 Ogwokutaano. Lulina ebintu bingi bye lundaze. Okusinziira ku ebyo ebyaŋŋambibwa n'ebyenzize nsoma nti Amini yali muntu mubi.
era Amin yayisa bubi bannayuganda kubanga limaze ku nsi banatandika okutegeera eggwanga lyange n'okulyagala n'okuliweereza n'oddikolerera ndowooza nti Amin si yali omubi ennyo okusinga ku ebyo byendabyeko kuba olwaleero omuntu azze nga tuli ku ofiisi tuli mu kuweereza tutudde tuli mu kuweereza tulinga abali mu maka gaffe oba tuli ofiisi we tukolera omuntu najja n'atugamba nti mbawadde eddakiika 2 mufulume kikitegeeza kinene kugwa ayagala okwesimbawo ojja kuba oli mu layini otwalayo empapula okunominatinga bajje bakugjewo bakugambe situwagala muntu yenna munominatingira nga ye taliiwo. If we don't stop the injustice or the injustices that are happening under our watch in our current times, tugenda kufa, tugenda kuleka ensi eno nga tefunye direction. Kyetusobola okukola tukikole. Abalina obusobozi obwagala ensi yaffe nga tugikolera ebyo ebituufu ebirina ogifuula a better country tubikole. In any election mu mawanga agakulemberwa mu butali bwenkanya akalu konna bakagenda kabeera free ne tekabeera fair era abakayingira baba contestinga rules zaako. Therefore lwaleero buli ayagala okugenda mu kalulu okayingira tegeera kyolina contestinga rules ezitali nnungi. Naye tuba tugenda mu kalulu nga bakutte Edi Mutwe nze kamwa koogera bankwate tewali musango nagwe banzikulako. Not even a single letter I have that describes that I've ever been arrested. So that means much must be done. Olidde ebigambo ebyo oyo akulira akakiiko kabyakulonda mu Nuupu. President yavuddeyo n'agamba tusituke abantu ba USA olwaleero balinayo okwekalakaasa mu Boston. Is it Waltham? Leero balinayo okwekalakaasa. Aba UK balinanga ku Friday nga 9. President yagambye ewaka ne diaspora tusituke tubeeko kye tukola kati. Naye waliwo abakyalookingiddeyo eri mu protest vote nga president yagambye tusituke kati. Akulira ebyokulonda agambye mmwe bwe tutakikola kati ne wali kijja kuba kizibu okukola. Nkugambye bw'olaba nga ebyatuukanga luli eri ku balala byolaba ku balala nga bikuliko ng'omanya kati okuze. Waliko ewaka n'olaba nga bategeka emikolo gy'abaabawo nga gw'olikaana kato baba agenda kufumbirwa nga n'okufumbirwa tokimanyi ng'olwaleero bali ku gugwo ng'omanya kati yesaawa kati biri ebyatuuka. Agambye ayina bye yawulira ne bye yasoma ne bye baamubuulira ku Amini kati bimutuuseko ng'omusajja ayingidde mu office n'abagamba mu dakiika 2 mwena nga muli bweru. Dakiika 2 mbakuba amasase mu mitwe. We tugenda okujja ekyokuyiga olunaku olw'olwaleero naye mbadde nnyina obbalaga ebintu bino. Ekyo kimu. Ekirala omusajja omunaddiini yayogedde ebigambo bino ng'abuulira mubiwulire bino byonna ngenda bigatta mu kigambo kya Katonda tusome tuve wano. Wulira. May God reward you, Your Excellency. May God bless you. The Bible says bless the kings. There are people who don't bless the kings than the rulers of this nation. Laba ebinnyo by'aba bano. Let me end with that verse. Laba aganyo. Acts chapter 23 verse 5. Laba agamu. Acts chapter 23 verse 5. Mukamumpeere. Ino Nyankole Chika it says. Laba ebinnyo. Otalujuma omutegeki w'ihanga lyanyu. Wulira. Wulira. Otalujuma omutegeki w'ihanga kibaluma. In English says you must not speak of evil. You must not speak evil of the ruler of your people. I am not the one who wrote it. Ulire engalo Don't n'enseko. crucify me, you people.
For me, I'm reading God's word. Don't say, the bishop, has told us to love and not to speak evil. This is God's word, and for me, I obey God's word. You must not speak evil of the ruler of your people. Never make a king angry, someone may die. It is in Proverbs. It is in Proverbs, you people. This is also not my word. It is the Bible. Never make a king angry, someone may die. And I am telling you, this is not joke. This is a reality in life here. If you make a king angry, someone may die. And you will die. They behead your head. He had the other man, they must have the other one. Oh, you see, I say you want one Makomera. I never but if you wanted, you would have headed him. Because kings have authority. Their word is final. As long olidde olunyiriri lwasomye n'ennyola gundi gy'alunyodde kati katugende mu kigambo ayimbisibwe ebyo ebinnyo by'omusumeeni katugende mu kigambo ate naye mu mutaagi ng'abeerewo Yesu yagamba waliwo embwa mu bafalisaayo n'agamba temukwatanga luluza muzi w'embwa eyo mbwa emu ku bakabona abali mu ggwanga Uganda eyo yemu ku mbwa bulijjo ze twogera Yesu ze yasomesaako eyo yemu ku mbwa z'abakabona n'abafalisaayo ab'omulembe guno omwoyo mutukuvu jangu tuweereze wamma ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange bigende eri abantu bano mu linnya lya Yesu tugenze mu Acts chapter 23 eyo yennyini gy'abadde ayogerako gy'abadde abuulirako giwulire ajjeeyo lunyiriri lwa 5 takusomedde ennyiriri eziri waggulu zigamba ki era ekyani yakyogera kati ffe katukigendemu okkirize kyova olaba mbagamba mwesomere Bayibuli mwesomere Qur'ani kubanga omuntu Bayibuli egamba ennyukuta etta naye ekigambo kirokola omwoyo alokola nakugamba waliwo omusajja yasoma ekyawandiikibwa ewaffe oyo omusajja nja mwogerako nnyo bamuyita Bulaza Kizito twali tumuyita Bulaza Kizito yayina obusente yali ayinawo ku busente obw'ebiseera ebyo ng'ayina edduuka gwe omuntu eyali ayina edduuka mu myaka gya ale 90 tomuyita wakusaaga omuntu eyali ayina ebyuma bya disco ebyo ebizindaalo ebinene ku kyalo ye yali abiina nga yakuba ku mbaga bageeza ez'omukyalo ku kyalo nga yabiina ulira omusajja oyo yali mulokole n'asoma ekyawandiikibwa ekiri mu mubuulizi ekigamba ddya nnywa kyakala n'abakyala bonna bw'oyagala kuba gwe mugabo gwe wansi w'enjuba omusajja n'agwa n'akyakala nga bwe yali ayagala yalina obusente n'edduuka ne balirya n'eriggwawo yatandikiriza mpolampola nga takyajja mu kanisa na Bayibuli ng'alina Bayibuli obutono obwaliko New Testament ne Psalms obwali obw'eddiba erya bbulu ng'akateeka mu nsawo musumba n'amugamba naye Bayibuli n'amugamba nze pasita mbeera ne pisto omulabe mukubira kumpi omulabe mba njaga ne mukubira kumpi mu distance 1 pesa singa oli tawulidde n'atandikiriza mpolampola oggwa siriimu yaluma Bulaza Kizito n'asooka awaka yali alina ekisibo kya kamuje n'akutukako oyo ye n'agenda ne bamuziikako kamuje nga mulamu amaaso ne gakulukuta gonna ne gakulukuta bwe gati n'asigaza nkompe mani oyo afande Katongole nkuwulidde munnange afande olumbe lunnuma mu biseera ebyo nga bagamba mbunno ddogo ne batandika okuwanuuza simanyi mbu yasubula Mukene simanyi mbu Mukene nga yava Tanzania simanyi mbu ababirigi abaki eriye yeggwanga lye bagamba ngeye Tanzania mbuno lyatega omuteego mbu buli yakwata ku Mukene oyo kumbe bisirimu bye bimuluma
yasoma kyawandiikibwa ennyukuta n'emutta ennyukuta etta naye omwoyo alokola bw'osomanga bayibuli bw'obanga tokitegedde noonya amakulu gaakyo saba omwoyo omutukuvu akikuvunulire noonya omulala ayinza okukuvunulira amakulu g'ekyo totomeranga ojja kuziikirira kansooke ku oyo Bishop Sebinnyo wulira bayibuli bwegamba Acts chapter 23 wulira wano Pawulo baali bamukutte bw'osoma okuva ku chapter 22 nojja ku 23 naye katutandikire ku 23 chapter verse 1 wulira bayibuli bwegamba Essula ya 23 Pawulo ne yeekaliriza amaaso ab'olukiiko n'agamba nti abasajja abooluganda nze neegendereza n'omwoyo gwonna omulungi mu maaso ga Katonda okutuusa ku lunaku luno. Kabona asinga obukulu Ananiya n'alagira abamuyimiridde okumpi okumukuba omumwa. Pawulo n'alyoka amugamba nti Katonda ali kukuba gwe ekisenge ekyasiigibwa okutukula era otudde okunsalira omusango ng'amateeka bwe gali n'olagira okunkuba ng'amateeka bwe gatalagira. Abaali bamuyimiridde okumpi ne bagamba nti ovuma kabona asinga obukulu owa Katonda. Pawulo n'agamba nti mbadde simumanyi abooluganda nga ye kabona asinga obukulu kubanga kyawandiikibwa nti toyogeranga bubi ku mukulu w'abantu bo. Naye Pawulo bwe yategeera ng'ekitundu ekimu ky'abasaddukaayo n'ekyokubiri ky'abafalisaayo n'ayogerera waggulu mu lukiiko nti abasajja abooluganda nze ndi mufalisaayo. Owulidde gye byatandikira Pawulo baali bamukutte olw'okubuulira enjiri kubanga Pawulo okusooka yali abonyaabonya njiri era bw'onoosoma chapter eri eya 22 Pawulo awa obujulizi n'agamba bannange nze nali mutemu w'abakristaayo nali mubonyaabonyi wa kanisa era napulizaidinga over the process of killing Stefano nga yeyogerako nti nze natta Stephen nze nalagira nze naliwo nga in charge. Kati Mukama amusanga era mu chapter yannyonnyola engeri Mukama gye yamusanga n'amutuma okubuulira enjiri. Kati Pawulo yali abuulira enjiri n'akwatibwa. Bw'akwatibwa ne bamuleeta mu maaso g'abafalisaayo ne bakabona abakulu ab'omulembe ogwo. Pawulo n'ayogera ebigambo bino ddamu obiwulire bulungi. Essula ya 23 Pawulo ne yeekaliriza amaaso ab'olukiiko n'agamba nti abasajja abooluganda nze neegendereza n'omwoyo gwonna omulungi mu maaso ga Katonda okutuusa ku lunaku luno. Pawulo n'abagamba nze ntambudde bulungi ngoberera amateeka n'omwoyo wa Katonda simenyangako mateeka n'ebyenkola kati tebimenya mateeka naye bamukutte bw'olabanga ebyaliwo nga bikutuuseeko ng'omanya kati okuze. Edi mutwe talina musango ngaba edi mutwe bwe nga akirewo bwatuuka mu kooti ne yeekaliriza bonna abaliwo nga bamuvunaana omusango nga talina musango gwakoze. Pawulo yali mukaguli bw'atyo n'abatuna n'abagamba banaye sirina musango gwe nkoze ntambudde bulungi mu buli byenkola okutuuka kati. Bannange interpretation eri wano nantume nantu walumbuye you can interpret the things kamuje cheki interpretation mu oli mu ekiri mu comment section tolaba hoko ku muntu alunde ekisibo kya kamuje ameyo nvuddeyo. Pawulo n'abagamba sirina musango nze gwe mukutte byenkola mbikola nga ntambulira mu butukuvu n'obutuukirivu simenyangako mateeka. Wulira omukulu kabona asinga obukulu n'alagira bamukube emimwa. Kabona asinga obukulu Ananiya n'alagira abamuyimiridde okumpi okumukuba omumwa. Pawulo n'alyoka kubanga ababuuza nkoze eki sina mateeka ge mmenye munnyinnyonnyole mmenye mateeka ki. Olw'okuba bali be baali abakyamu nga tebalina kyakuddamu n'alagira bamukube. N'alagira bamukube ate bamukube emimwa. Omukulu nga yalagira bamukube emimwa omukulembeze wulira.
gamba nti Katonda ali kukuba gwe ekisenge ekyasiigibwa okutukula. N'amugamba era bwe yalagira ne bamukuba bwe bamala omukuba Bayibuli egamba Pawulo n'amugamba olagidde bankube nga sina kyenkoze naawe Katonda ali kukuba kubanga gwe ekisenge ekyasiigibwa ekitukula ekitaliiko gwe olina okubeera ekyokulabirako naye gwe omenya amateeka. Pawulo yamugamba bakuteekawo okubeera ekyokulabirako gwe ekisenge ekitukula ekitaliiko bbala naye kakati ate gwe gwayina okukola ebintu ebirambulukufu kati gwamenya amateeka. Pawulo yayogera siina kyenkoze Katonda aliku anti olagidde bankube naawe Katonda ajja kukuba. Ne bamugamba oyogedde otya gwe oyogera otya ku muntu ono? Era otudde okunsalira omusango ng'amateeka bwe gali n'olagira okunkuba ng'amateeka bwe gatalagira. Bulijjo ebyo si bye tugamba abalamuzi. Otudde mu ntebe eyo okukola amateeka okugaba obwenkanya okukola ng'amateeka bwe galagira naye osazeewo okukola amateeka kye gatalagira. Pawulo yayogera ali mu kaguli mu biseera ebyo Pawulo ali mu revolution y'okubuulira enjiri amateeka gonna bagakozesa okubanyigiriza. Pawulo n'agamba bw'ati otudde mu ntebe eyo okukola ng'amateeka bwe galagira kubanga tusuubira omulamuzi bw'atuula mu ntebe eyo okukola ng'amateeka bwe galagira ne bakuleetera omwana atalina musango naye ng'asaba beyiro. Lwaki tomuwa beyiro n'adda ewaka? Otudde mu kifaananyi ky'okukola amateeka bwe galagira naye n'okola amateeka bwe gatalagira. Ebyo bigambo bya Pawulo. Abigamba Winyidolo, abigamba Museveni, ebyo ebigambo bye byabasala ne batandika okujuliza Bayibuli. Ozzeemu omukulembeze, ozzeemu omulamuzi bw'otyo, tomanyi mbuno olina okugondera abalamuzi, olina okugondera abaluulaazi. Okitegedde? Pawulo yayimirira n'abasomesa amateeka kubanga Pawulo yali mutabani w'Abafalisaayo, yali yababeeramu nnyo yali yababeeramu nnyo n'abimanya ng'amateeka agamanyi. Bwe yayingira mu kubuulira enjiri n'agenda mu ssomero eribuulira eryali lisomesa theology ery'okabona omukulu eyali ayitibwa Gamaliyeri. Era ojja bisanga mu chapter 22 yagenda mu theological school, simanyi theology school eya Gamaliyeri ate ng'abadde Mufalisaayo ate najja n'ewa kabona. Kati yali musajja mumanyi nnyo amateeka ne Bayibuli ng'abitegedde nnyo era n'abaliizoninga ng'abasomesa amateeka n'amugamba otudde mu ntebe eyo okukola ng'amateeka bwe galagira naye n'okola nga bwe gatalagira. Owulidde bulungi? Kakati Bishop ayimbisibwe Ssebinnyo wulira bw'akyusa Bayibuli. Ebyo tabyogera, ebyo teyabyogera, yasomako verse 5. Wulira. Abaali bamuyimiridde okumpi ne bagamba nti ovuma kabona asinga obukulu owa Katonda. Pawulo n'agamba nti mbadde simumanyi abooluganda nga ye kabona asinga obukulu. Ne bamugamba oyogera bw'otyo eri kabona asinga obukulu. Mwana gwe yogedde bw'otyo ewa Kazimba Mugalu. Oyo omwana avuma Kazimba Mugalu. Oyo omwana avuma bannaddiini. Oyo omwana avuma abakulembeze. Kumba oba oyogedde mazima. Kati awo Pawulo yali avumye eki? Ebyo bye twogera ffe ba Pawulo ab'omulembe guno. Wabula bw'oyogera nga bo babikyusa. Oyo omwana avuma bannaddiini nze yantama. Oyo omwana avuma abakulembeze nze yantama. Oyo omwana nali mwagala naye avuma abakulembeze. Batudde mu ntebe ey'okugaba obwenkanya ey'okukola ng'amateeka bwe galagira ne bakola ng'amateeka bwe gatalagira mu ntebe y'okukola ng'amateeka bwe galagira. Ne babuuza Pawulo ovumye kabona asinga obukulu? N'abagamba mbadde simanyi nti ye kabona asinga obukulu kubanga byakola. Pawulo ayogera ekintu ng'alina kiina kye kitegeeza. Olunaku olumu abasajja baali bamanyi Yokaana naye bajja ku bintu bye yali akola ne babuuza Yokaana nti gwani? Obwo obubaka nabubuulirako ne bamubuuza gwani?
omuntu senga jjanga akumanyi nti gwe ASP asimuwire nti gwe asimuwire nakubuuza naye wire gwani kitegeeza aba takyayagala kumanya asimuwire ono mutabani wa Katongole ayagala kumanya kusinzira ku byalaba byawulira oba byokola ayagala amanye kiki ekiriyo emabegawo era bwe yali addamu n'agamba sinze Eriya obubaka bwonna bubuulira wano nno emirundi giweze obwo obw'Eriya mulyoke muŋŋambe naye gwe wire omusajja yangamba nagamba gwe wire omanyi mugenda mubuulira enjiri gye mutamanyi obuulidde enjiri naye oyina wootagituuse ogaanye okubuulira abantu nti Kyagulanyi ye Yesu ne Yesu yakomawo kubanga Yesu yagamba dde okudda naye gwe pastor obuulira enjiri tomanyi kubuulira njiri olemeddwa okugamba abantu nti Yesu yakomerawo mu Kyagulanyi nga Yokaana bwe yakomerawo mu Eriya nga Eriya bwe yakomerawo mu Yokaana nga Yokaana bwe nga Eriya bwe yakomerawo mu Yokaana omusajja akantu ako nakabakubira wano ng'omusajja antwalaganya bw'obuulira enjiri gimaleeyo lwaki ebintu ebimu obitya kati wamma gwewulira nzija kukiri ng'omuntu akubuuza nti naye gwani uwire gwani owengabi gwani otegedde nze owengabe kati bwakubuuza nti gwani aba akubuuza ku mirimu gy'okola aba akubuuza ku kifaananyi ekinene ekiriyo eri ekisingako awo ogenda mu interpretation ey'emirimu eminene oba ey'ebibyo n'ogamba bannange naye Muhoozi yaani kati oba ogenze Muhoozi musiyazi Muhoozi musiru Muhoozi kataala kati aba takyayagala kumanya Muhoozi ono mutabani wa Museveni ayagala okumanya Muhoozi rapist Muhoozi ow'omutwe omukalu atalina magezi yadde mu mutwe Muhoozi yasuna amabeere naye bannange Museveni olina ekikolimo ky'omwana naye buli muntu aba ayagala omwana we nze Museveni omwana wange n'abanga Muhoozi naye maama ate Abaganda bagamba azaala ekibi akiwongerera era ekintu kyakiwongerera kikyo simanyi akifudde kijjeno simanyi kati akyanjulira amagye buli we babeera babiri ono bw'abambaga ono atambula bw'ati oli n'abigula eba naye muyina famire eri eriko ekikolimo ono abambaga oli abigula bonna abasajja bombi bajjeno ono najja ayiwe datawe oli najja nga bwabigula bwabunduka alina ebbeere alina ebbina alina hipusi mbu musajja wamanzizeyo wali Pawulo n'agamba mbadde simumanyi okusinziira byakola ebyo byakola ye kabona asinga obukulu yakoze bw'atyo Pawulo yeebuuza nga mbadde simumanyi ulira kubanga kyawandiikibwa nti toyogeranga bubi ku mukulu w'abantu bo bali be boogera bamugamba obadde tomumanyi nti kyawandiikibwa nti toyogera bubi ku mukulu tomwogerangako tomuvuma bali be baayogera era nga basafooketinga eddoboozi lya Edi Mutwe ow'omulembe ogwo bakikwotinga nga balina gye bakijja basobole okukikuba ono omwana ali mu kaguli teyeerwanako ayimbisibwe Bishop Sebinnyo akwotinze ekyakabona asinga obukulu era n'agamba n'okugamba sinze yakiwandiika Bayibuli yakiwandiika sinze nawandiika abasiru bonna abaaliwo ne bakuba engalo abasoma abamu basiru waliwo omuyangambye wire nasoma ate ndi mugezi era bwe mba njogera ngamba abasoma abamu sigambye bonna abamu muli basiru abasoma bonna babadde wali bakubya amakooti basese ne bakuba n'engalo mbu kubanga
Bishop Sebinyo abuulidde ayogedde kye batawulirangako kubanga basanyuse nga bawulirayo ekintu ekiringa ekibasapootinga okukola effujjo ku bantu naye yabakwese verse 1 verse 2 verse 3 ne verse 4 n'abawaako 5 ennyukuta etta naye ekigambo kirokola. Bishop Sebinyo ddayo ku verse 1 otubulire kyawandiikibwa ekyo. Tojjaamu chapter 5 tojjaamu verse 5. Owekitiibwa Sebinyo ebinnyo by'omusumeeni ddayo otandike ku verse 1 ogitusomere ojje ku verse 5 kati otunnyonnyole byali bitya. Mwe Katonda n'amala mpa ekisa nsobola okutemula bannaddiini bonna mu Uganda ne mbamalawo. Bannaddiini mwenna musaana ku assassinatinga mwenna ne mubeera assassinated mwenna ba leaders n'olekawo batono nnyo mu Ekereziya Katolika ne Sheikh Chiti n'otandika okutemula n'otemula abalokole ne Church of Uganda nga ntandikira Kazemba Mugalu ne muteme Jambia ne nzikirira wansi nga nnyina omutwe gwe ne ngukasukira abo mu kibuga ne ngenda ne ntema Bishop Sebinyo ne ndeeta ne nkasukira ab'embalala ne nzija ne ntema ko Serwadde omutwe ne ngukasukira ab'endeeba ne ngenda mu Kisenyi ne ntema ko gundi ani Kiganda omutwe ne nkasukira abo mu Kisenyi ne ngenda ku gundibwa Mukikoni ne ntemako bujingo omutwe ne gukasukira abegundi ab'omu Kikoni. Bisajja mmwe mutudde ku ntebe ey'amateeka naye ne mukola ng'amateeka bwe gatalagira. Bishop Sebinyo ayimbiisibwe. Ebyo bye mwali mwagamba abantu mwali mwabasiigira ekifaananyi nti NRM ne Museveni ba Katonda nnyo opposition ya sitaani. Kumbe mwambadde ekyambalo ky'endiga kungulu nga munda muli misege. Kabona asinga obukulu mu Western Uganda n'alagira bakube Paulo oluyi ku mimwa ne bamuba emimwa. Paulo n'agamba oyo yalagidde ate ye kabona asinga obukulu mbadde simumanyi kubanga atudde mu ntebe ey'okutuukiriza amateeka naye n'alagira okukola ng'amateeka bwe gatagamba nga bwe gatalagira. Ebyo si bye bituliko mu mulembe guno. Paulo omusajja wa Katonda omanye ebitabo bye yawandiika mu Bayibuli. Omanye omulimu Paulo gwe yakolera Katonda ne mu kanisa eno ey'omulembe mu Ale Church ne mweno. Bamukuba emimwa mu kooti wakati. Basa Edi Mutwe bannange pastor bw'olaba nga bye wali owulira ku Paulo nga bikutuuseeko ng'omanya gwe mutuufu. Bishop Sebinyo bw'olaba nga oli Sebinyo w'omulembe guli bye yakola nga gwabikola ng'omanya kabona asinga omukulu Abafalisaayo abaana b'emisota embwa Basebinyo. Bayibuli Yesu yakwata abo bakasasiro kye yabakola. Genda osome Matayo 13:23. Matayo mmeka kye yakola abo Basebinyo abo. Tokkirizanga omuntu okusomera akanyiriri akamu bwe kati n'akafuulafuula. Mu Malaki Bayibuli egamba Malaki 3:10 Bayibuli eyogera ku kulya ebiweebwayo. Muli ebiweebwayo mu nyumba yange. Kati bannaddiini bajja ne babisomesa nga babisomera mmwe. Era nange muli ebimu eby'ekkumi mulowooza ekyandiikibwa ekyo tekisobola kubanga kigamba mmwe abali ebituuse mu kanisa ne mutabaako kye mubikozesa. Lwaki mukwata ekyawandiikibwa ekyo ne mukikuba abantu? Nga Bayibuli egamba baletenga ebimu eby'ekkumi mu nnyumba ya Mukama muleme okubulamu ekyokulya. Mu nnyumba zammwe mu makanisa gammwe mulimu ebyokulya. Abantu abaagala okulya abali awo, abantu abali obubi mmwe wali owuliddeko omuntu alaajana ku kitebe n'agamba ku gundi ku mawuli n'agamba bannange Pastor Serwadda bannange omwana wange obuugi bwamwokezza Pastor Serwadda nnyamba. Bakimanyi abalokole temuyamba. Okukubira gwe omulanga akubira Mama Fiina.
naye nga Bayibuli egamba wamma mwe muweeyo ebimu eby'ekkumi ennyumba yange ereme okubulamu ekyokulya. Bayibuli bweyogera ku bantu abali ebimu eby'ekkumi oba eyogera ku mmwe ababirya nga bituuse mu kkanisa. Ennyukuta etta naye ekigambo kirokola. Ennyukuta etta naye ekigambo naye omwoyo alokola. Mukozesenga nnyo omwoyo okusinga ennyukuta. Ayimbisibwe Ssebinnyo njagala osome chapter eyo. Njagala ayagala eky'Abafalisaayo genda mu Matayo 23 kuva ku lunyiro lusooka wonna yakwata bali yakuba bali okkirire yagamba balabika abo bw'obalaba balinga amalaalo bagayooyoota kungulu ne bataakako ttalazo naye nga munda kivundu. Ssebinnyo yayambadde ganduula naye nga munda kivundu. Bishop Ssebinnyo kyawandeekebwa. Each one of you, may God reward you, Your Excellency. May God bless you. The Bible says, bless the kings. Ulira kataala. Ssebinnyo jangu wano nkusomesa Bayibuli. Samwiri ekisooka 16 wano woogwa. Jangu owulire Bishop Ssebinnyo. Jangu owulire woogwa. Samwiri ekisooka essula 10 kweyo statement gy'okoze mbu olaaja n'okusabira Museveni omukisa. Jangu owulire wano Ssebinnyo. Banaye empuku y'abanyazi eri mu baprotestant awo. Awo Mukama n'agamba Samwiri nti olituusawo okunakuwalira Sawulo nze nga mmaze okumugaana okuba kabaka wa Isirayiri. Naye bannange Bishop Ssebinnyo oli wali Samwiri we yali nga yeegayirira Mukama ku lwa Sawulo. Sawulo yali kabaka wa Isirayiri nga Mukama amugjeeko obukulembeze amuganya mugambye ŋŋaanye nkuganye naye nga namulondo nga entebe akyagituddemu naye nga amugjeewo already nga amugjeewo ekintu kizitowa buli kimu ennyonyi atyo gitambuliramu atya abantu enguudo azisiba abantu abatya ate abaagala ayagala bamuwa obululu naye tutayagala gendayo kusaba bululu ate abakuba emiggo ate awo ng'omanya ekintu Mukama akuganya okuba kabaka naye nga Ssebinnyo ye bw'agenda mu maaso ga Katonda alaajana Mukama bambi Mukama Sawulo Sawulo n'amugamba Ssebinnyo olikomya ddi nedda Bishop Ssebinnyo ayimbisibwe olikomyawa okola ebyekisiru olikomyawo okulaajana ku lw'omusajja oyo nga namugaana okuba kabaka ne bwe munaasaba ne musiiba Museveni si mukulembeze wa ggwanga Uganda wiwaawo Mukama yamulekawo okumuswaza na kumufuula kivumi. Mrs. Miriam Wandiga Wandali Wangadya yagamba gavumenti tewamba ekyo tukiriyo tekisoboka ekyo. Juzi ye yawandiise ebbaluwa bannaye mukomye okuwamba abantu kati Edi Mutwe wawambye waaki Mukama ekyo keka step akasembayo akamu kubusembayo okujjako Museveni kumuswaza ensi yonna etegere nti byonna byebeegaana kati be babyewaako obujulizi kubanga bo balowooza basobola okukweka obujulizi bwonna ne bakweka buli muntu naye Katonda abeera alaba kati bebeewaako obujulizi tewakyali kunoonyereza kulala ekyo kyokka kyekizibu bw'olaba nga ebyatuuka luli nga bikutuukako kati gwe wennyini nkugambye bw'olaba nga maama yatuweekanga ekiro waliwo olumu omusujja lwe gwannuma omusujja gwannuma nali nina emyaka nga 6 oba 7 bwegito 6 kati batujjanjabirawo nga wa mukyala bamuyita Nakyobe Kawumbaawo era omukyala oyo awummule mirembe mama mukadde Nakyobe ye yatujjanjabanga
omusojja gwanuma ekiro nenkaba mu nyumba temuli obutadde oba temuli mafuta tuli mu nzikiza nendyoka nkaba mama ntwalako ewannakyobe era bwe namala owona nga bannange banjeyereza ebyo mama ntwalako ewannakyobe maama yazuukuka ekiro n'ayambala bulungi gomesi n'agyesiba bw'ati n'asibamu olubuzi kati n'agibundula eno wansi n'anteeka ku mugongo kiro ssaawa nga 7 n'akwata kino ekintu kino ekya gomesi kino ekirengejja n'akikola bw'ati n'alyoka ansiba mu mugongo mukazi wattu nanzije semukombe paka kawumba kiro ngenda nkaba ndi gusajja gukulu maama ntwalako ewannakyobe kati olwaliro nze gwe bayita owange omwana ali bubi ate oli eyo nkukubira esimu weda kubira esimu tokwata mbuno oli mu struggle kingeno omwana afa wedeza sente gwe omwana agende mu ddwaliro omwana ali bubi bye walabanga luli bweba bikutuuseeko kati ng'omanya kati omulembe gwegwo nkugambye nze gwe baatwalanga kati nze ntwala ebyali ku Pawulo bituliko kati ekyo kyekyawandikibwa ekimu kyembadde nziza okusomesaako leero nkimaze kati ngenda kukyammwe aba struggle omwami kubamba kubidde obutambi obwo bubiri ako n'ako omuntu akulira okulonda mu Nuupu omwami atugambye bw'ati mmwe mwenna abali mu byobufuzi abagamba okulonda akalulu ke tugenda mu bwe tutajjaawo ekiriwo kati eri gye mulaga wafu ge makulu gye mulaga wafu tulina kusooka kukijjawo kati pulezidenti yagambye musituke kati sawa ya kusituka waliwo abakyatambuza protest vote nga pulezidenti yagambye kati kiri tusooke ku kino twerwaneko kati wulira Yesu yabuulira abasajja b'ebintu naye nga tebabitegeera Paul Musisi ate jeno okabiraki jeno Musisi gwe wagenda okulidinga land forces infantry atokaaba amaziga gaki Paul Musisi media amaziga gaki okimanyi nti gwe eyagenda okukomandinga ground bwokaaba ate kati fobotusi obotumazeewo wulira njagala kwebaza emirimu emirungi gyokola Musisi tugigoberera gyonna ku internet tukulaba wamu webale nnyo webalire ddala ngenze mu kitabo kya Luke gundi simumazeeyo sebinnyo wulira essula y'e16 awo Mukama n'agamba Samwiri nti olituusawo okunakuwalira Sawulo nze nga mmaze okumugaana okuba kabaka wa Isirayiri juza ejjembe ly'amafuta ogende n'akutuma eri Yese omubesireke mbanga neerabidde kabaka mu batabani be sebinnyo sula bulungi ayimbisibwe sula bulungi nkumaze Katonda yalonda dda kabaka omulala dda yalonda dda omukulembeze omulala dda gwe weesibe mu ebyo weesibe mu ebyo gwamanyi ffe totugwirako ddalu oyambadde ebitanvuuwa amalifu kutuuwa simanyi amafula kutaali Yesu yagayita amafala kutaali ago mugambala ne mujja ne mutuula mu maaso ku mikolo genda osome Matayo 23 ojja kulabawo kabona sebinnyo ayimbisibwe ulira Luka wamma Yesu yabuulira abasajja enjiri yateekateeka abantu be nga ababuulira ku kiddako naye nga tebamanyi ki Yesu kyategeeza ne bamulayirira okumubeererawo ne bamugamba Petero yamugamba gwe Yesu kankubuulire okyazanya buzanyi ekintu kyonna ekigenda okutuukako gwe kuba kufa ngenda kufa naawe gwe libakomera ngenda genda naawe bajja tusiba babiri bwe kuba kufa bajja tutta babiri Yesu n'amugamba Petero ebigambo byogera obiraba ekiseera kino kye tugenda mu okimanyi n'agamba nedda na mutima nakinalo bannabyabufuzi bonna babadde ku kitebe kya Nuupu balina n'oluyimba lwe bayimba ku kitebe lugamba luno
Ero lutalo wo mama ero lutalo wo mama His Excellency n'abatunnya bwati babyogera kubanga baagala kadi era na mutima era naki naro na mutima naki naro kunga fane katongole kunga mamebe ni kunga ekibera wali ebirayiro ebyo gundi ebibera wali nkugambye ate lwaki njogera nnyo nga sibisomye naye olunaku lwatuka Yesu n'abagamba Yesu yabasomesa n'abagamba bannaye kati wano wetuli bile bigambo byembadde njogera Yesu yabagamba mubuliddwa bwe nabatuma okubuulira enjiri muyina ekyababula nti bwe nabasindika okugenda nga temuyina temwafuna nti kati essaawa etuuse omuntu otunde kwebyo by'obadde olina ogule ekitala weetegeke kubanga wano wetulaga ne bamugamba ebitala tuyinawo bibiri tuyina ebitala bibiri Yesu n'ababuuza binamala tuyina wano ebitala ne bamugamba gweva mu kusaaga ffe wetuli na mutima nakyena nalo na mutima nakyena bidi nakyena bidi Yesu n'abagamba tulabanga byonna mu byogedde gwe Petero enkoko ejja kuba tennako okulimango neganya emirundi egi President bana empuli ebigambo biyita mu mutwe gwange biyitirivu jjo waliwo omusajja gwe nalabye nali nkyakola n'omwami gwe bayita nali nkyalina obudde nga sinnaba kufuna bizibu bino ebyantuukako mu byokkola okukyusibwakyusibwa nakola nga ne flashlight alina omusajja gwe yaleeta mu program yali yeeyita MP2B simanyi Kawempe South simanyi Kawempe biki akantu ako kambuzo bani yakalabyeko nakashe yalinzeewa namulabyeko ng'avuma president waffe Kyagulanyi Ssentamu okufa obufi n'agamba mbu simanyi mbuye nannyini biki simanyi mbuye nannyini biki mbuye nannyini people power simanyi mbuye nannyini protest vote simanyi mbuye nannyini biki flashlight yaleeta oyo omusajja mu program ne mugamba flashlight oyo omusajja tomuza mu program ate nga simumanyi ne mugamba tomuza mu program wamuleese simuma nga tongambye tomuza mu program yaffe omanya abantu beetega baagala ebintu ne beetega we basobola okuyitira namugamba tomuza oyo lindako ojja kukoma wona uyo omulabye atasobola omulabye nga lwaki tasobola naye omanyi amaanyi omusajja oyo galiwa ng'olina akyemaliro osobola okuba n'amaanyi bw'osobola okusinziira wali makeereka buli n'oganda flashlight yamuleeta mu programu yaffe nga simumanyi n'angamba ono omwami simanyi ayagala tumuyambeko namugamba tomuza mu programu eno wewa wate nga simumanyi naye namutunuulira ebigambo byayo namugamba tadda mu programu leero wamuleese siri nga sitegedde tomuza mu programu eyo omulabye naye ebiseera ebyo bye yali ayogera ng'akugamba oyo Kyagulanyi bw'omukwatako nfa era nze luli lwe bamukwatako saalya mmere era nagenda okwekanga okufuluma mu nnyumba nga ntambuza mikono ng'amagulu gali waggulu bannange yawaana namugamba toza omusajja oyo ku programu yaffe tomuzza wamma nzizeeyo wali wulya bayibuli bwegamba malirize Yesu yagamba ba Petero ebigambo pulezidenti byabadde atugamba wulira obuzibu bwenfunyemu promisi oggulu yaganye bannange Luka 22:28 naye mmwe muno
abagumiikiriza awamu nange mu kukemebwa kwange. 29 nange mbaterekera obwakabaka nga kitange bwe yanterekera nze. 31 Simoni laba Sitaani yeegayiridde okubaweewa mmwe ng'eŋŋaano. 32 naye nze nkusabidde okukkiriza kwo kuleme okuddirira. Yesu yamugamba gwe Peetero, Setaani yeesomye okubaweewa ng'eŋŋaano. Okubaweewa ng'eŋŋaano. Abagenda bateeka ku lugali abawewe ng'eŋŋaano. Naawe bw'omalanga okukyuka onywezanga baganda bo. 33 n'amugamba nti mukama wange neeteeseteese okugenda naawe ne mukomera ne mukufa. 34 n'agamba nti nkubuulira gwe Peetero, enkoko leero tejja kookolima nga tonnaneegaana emirundi 3 nti tommanyi. 35 n'abagamba nti bwe nabatuma nga temulina nsawo newankubadde olukoba newankubadde engatto mwaliko kye mwetaaga? Ne bagamba nti nedda. 36 n'abagamba nti naye kaakano alina ensawo agitwale n'ow'olukoba bw'atyo, naye atalina kitala atunde olugoye lwe akigule. 37 kubanga mbagamba nti kino ekyawandiikibwa kigwanidde okutuukirizibwa ku nze nti yabalirwa wamu n'abasobya, kubanga ekiŋŋwanira kirina okutuukirira. 38 ne bagamba nti mukama waffe laba ebitala 2 biibino. N'abagamba nti binaamala. Okay, wulira. Yesu yali mu kiseera ekituukiriza ekyo kye yali yatandika ne banne be yali ali nabo, n'abapulipeyalinga bulungi n'abateekateeka, naye byonna bye baali bamusuubiza si bye baali bategeeza. N'abagamba mmwe bwe baali mu kiseera kya protest vote nga bamulaga bali naye protest vote. Ekiseera kyatuuka kati ate nga ebintu bikyuseemu si bya protest vote, byaki musituke kati ekintu kya ddala. Musituke kati tewali n'omu yasitula mutwe. Naye nga wali baali bamugamba nalo na bidi na mutima. Na mutima. Ekiseera kituuse abaalo na bidi na mutima leero olutalo owo mama bali ludda wakati. Olutalo luluno. Nedda olutalo luluno. Nedda leero olutalo owo mama yagambye kakati muli luddawa. Yasigadde bwomu. N'amawulire ne gakuba olupapula front page eriko Kyagulanyi at his own. Kasita kyatuuse ku musaalaba. Is at his own. Naye nga bulijjo bagamba mama leero olutalo president lagira naye lwaki tolagira? Kati yalagidde. Banne kati protest vote. Kati wulira abo abantu bwe bamala okuyitamu bibeera bwe biti. Olumala okukonfaminga ne bawulira ku maleediyo gonna gundi yawangudde egindi era kati sofa NUP yakafuna ababaka 76 kubanga gundi ebuyuko yayiseemu, gundi ebindi yayiseemu, ne gundi yayiseemu. Abo bali confirmed akakyoka ebyokulonda kamaze obbalangirira. Emuwanga Kivumbi yayiseemu, Namboze yayiseemu, akali gundi yayiseemu, era naye yayiseemu nga bakola WhatsApp group y'abayiseemu. Confirmed buli electoral commission gwemala okugattako nga bamugattako, gwemala okulangira nga bamugattako nga bagamba bannange mukuume emirembe, temumanyi bintu bino bwe biri, temubiyingiramu, mugambe abantu batuule waka, temukkiriza
okugenda ku kkubo nange wamma nabagambye nange ewange mbabuulidde ye ate okukola bwega kuti ba agenti nga batuuse dda batuwaddeyo ebinabina bukadde binabina bwaki temugenda ku kkubo temwekalakasa mugambe abantu bakakane jjukira kwabo baba bali mu mabanja wakati bava mu mabanja Manerenda yatutte ennyumba y'egindi yasinze ebigundi by'egindi already Museveni abaweerereza waawo binabina mukuume emirembe teriyo protest vote esinga 2021 teri protest vote esinga 2021 mission 2021 eriwa president yagambye tusituke kati tu protesting minus vote lwaki mwagala protest vote atoba protest let us protest now then after to voting lwaki mwagala protest nga mumaze londa lwaki temusooka ku protestinga ne mugenda mulonda mmwe basajja mmwe nabagambye kyokka nga bulijjo mmwe muwera maama leero olutalo maama luno lugiddwako akawoowo Yesu yagamba ba Petero temulaba mmwe Petero enkoko ejja kuba tennakookolima mirundi ng'oneeganya emirundi egi enkoko eryoka ekookolime Petero ye yakeera okusooka enkoko Petero ye yakeera ku makya ng'enkoko tennaba kukookolima ye bwe yamala enkoko nejjukira nti obudde bukedde protest anti-protest si protest protest now before the vote why lwaki oyagala ku protestinga after the vote kati mumuwulire okukyuka okuvaako kwa Museveni ku buyinza it is a must. It is a must. Museveni ateko kuva ku ntebe newe tubadde tulabiranga watali kitambula ye Museveni nakugamba ekimunyola omukono akiwulira ekimunyola omukono akiwulira kyova olaba wakati mu kukinoonya ne kimubula Edi Mutwe ye yalugudde mu Gaddafi ye yalumuddemu naye ate ekimunyola kikyamunyola Yesu yagamba Petero tolaba ebyo byoyogerera wano ng'oyagala kaadi naye era nkusabidde okukkiriza kukulema okukendeera kubanga ogenda kunneegaana ng'obudde bukyali n'abagamba musowole ebitala mufune ebitala mutunde bye mulina mugule ebitala n'abagambye muleete emmotoka zammwe NUP eyina emmotoka mmeka nga tubaze bamemba ba NUP abayina emmotoka muli bameka twagala emmotoka nkugambye ne bukya ku makya ne tugaba n'enguudo z'omu Kampala ng'abantu baffe tumaze obbajjira bulungi ne tufuna emmotoka ezigenda okukwasa jaamu ebisigadde byonna biba bimala kiba kiwedde amagye ne poliisi baba tebalina we bayita nga tubulokinze amakubo abantu ne bwe tutambulira ku mmotoka waggulu nga ffe tusonga mbere tetusobola kubulwa we tuyita mu Kampala nga tutambuza bigere nga tumaze okukwasa jaamu bagenda tukola ki Yesu yabagamba tunda olukoba lwo tunda omusipi oba tunda ensawo tunda ky'olina ogula ekitala wano we tulaga baagaano bikola bamugamba tulinawo ebitala ebi abantu 12 balina ebitala 2 nabagambye muleete emmotoka zammwe Yesu yabagamba mutunde bye mulina buli omu agula ekitala ne bamugamba tulinawo 2 Yesu n'amanya bano tebali ku lulwe ku bantu 12 nga mulina ebitala 2 olwo mugenda birwanyisa mutya abamu ku mmwe mulina amamotoka agakola emirimu emirala nabagambye muleete emmotoka nkugambye ffe tetukayana twagala ekintu kimu twagalayo emmotoka ezikwasa jjaamu ku buli luguudo kaakati buli lwe tuba tutambula zino eziri mu jjaamu ezingize tuzifumita mipiira nga bwe tutambula obudodi
okuva enateeta okutuuka egindi zonna zonna ng'emipiira temuliimu mukka. Tulabe poliisi bw'eneezijjawo ye ezijjawo ng'eyiseewa ezijjawo ezitwale gundi ezitwalewa buli omu va mu mmotoka musuululu moja tudda mu kibuga Kampala emmotoka tujja zisanga buli omu omanye ennamba yo buli omu olina kaadi y'emmotoka yo tujja zisanga mu lunaku lumu Museveni abeera adduse kubanga ekyo takirabangako ensi yonna erijja n'etwebuuzaako bannayo omusajja mwamukola mutya tewaliyo ggwanga ligenda kuddamu kusinikibwako binnyo nga basomye siyolo eyo ey'e Uganda. Poliisi y'e Nateete tugikwatireyo bitanka byayo tebiina we biyita Odi Kampala tugisibireyo tebiina we biyita CPS tusooke ekyo kyokka tubasibireyo zonna eziryawo zonna tuziwumuddemu ebituli tutambula tugenda Nakasero ekibuga kyonna kikutte kati tulabe banaayitawa tusule mu kibuga wiiki nnamba nga emmotoka zikutte. Museveni must go, 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 Museveni must go. Weewaawo Museveni abeera agudde. Simple nga tetufunye na mulambo n'ogu nga yo BBC yongera kujubisa. In Kampala, the city of the Uganda, the jams are too much now. The Museveni are going in. Museveni must go. Museveni must go. Ogenda okuyanga nga batandikiddewo Museveni must resign. Museveni must resign. Embalala kikutte. Jinja yabeera yatandise dda jinja bo tetubabanja. Yiganga ate yiganga mugigambako. Tuba tuli awo Fort be basembyeyo okukwasa ekintu. Anaye 40 namwe banaye 40 mbatumidde wamma. Kasobulanga ne 40 kikutte ng'omanya Museveni must resign. Weewaawo ekyekitu ne tukikola ku Mande wiiki ejja ku Mande enkya tugenda okudda wano olunaku bwe luti olw'essande luliko nga tuli mu gavumenti mpya. Kisaana lwa Mande nga buli omu akedde bonna bagenda kukola government officials omuntu simanyi obugambe ambulance bwebe ino omulwadde tugikolere jeneza omulwadde tumutambulize ewa kulisi bali omunsi be batambuliza ku jeneza tebabatuusa mu ddwaliro babateeka ku jeneza kwe muteeka omulambo bo kwe bateeka omulwadde ne bawalampa ne bagenda ne bamutwala mu ddwaliro mulaga abalwadde ebareceivingire ku jeneza. Tewaliyo casualty n'ogu gwe tugenda kufuna mu kujjako Museveni kweyo method weewaawo mu Mukama waffe Yesu nga Nakawa akutta okuva e Kampala oyo Jinja Road nga akutta okuva e Kampala paka ku bulije Jinja. Masaka akutta okuva e Kampala okuva e Nateete okuva e Kampala paka Buwama. Mityana Road okuviira ddala ku Northern bypass okugendera ddala paka Mityana ewa Honorable Zaake. Awo n'abantu batambuza bigere beekulumula bayingira Kampala. Museveni must resign. Tewaliwo mupoliisi agenda kutambuza bigere kutulumba. Museveni mwe mumuwadde okutusinikirako ebinnyo. Obumotoka bwammwe mu busigaze mu bikomera byammwe batte abaana bammwe. Musigaze obumotoka bwammwe batte abaana bammwe. Anti mwagala emmotoka osinga abaana bammwe. Omwana wange tabadde mu byabufuzi maama. Maama omwana wange si mutemu. Omwana wange si mutemi wa bijambiya maama. Wani omutemi w'ebijambiya? Edi Muto yatemani ekijambiya. Okulonda musango. Nedda gwe mukazi gwe okulonda musango. Kwagamba abalonda be baba bakuba amasasi mu mitwe. Abatalonda babaleke. Nedda kabakuba abatalonda. Kabakuba abatalonda. Abalonda tebalina tteeka lye baamenya. Abatalonda bamenye etteeka ly'obutalonda. Piga yeye sasi mu mutwe. Abasajja basuubiza Yesu ensi n'eggulu. Petero n'amugamba nze kankubuulire musajja va mu kusaaga ne mukomera ngenda naawe. N'amugamba musooke mugende mutunde byonna bye mulina mugule ebitala. Ngina ne ndowooza senga baaweza ebitala 12 Yesu yandibagambye tukyange ekitala bamugamba tuyina ebitala 2.
naye buli omu alina ensawo buli omu alina omusipi nga Yesu yabagamba mutunde olukoba tunda olukoba lwoweesiba oba tunda ensawo eyo eyaleeza gy'oyina gitunda ogule ekitala ne bamugamba tulina weebi n'abagamba oke mbireke mubireke Petero n'amugamba nze nkugambye ne mukusibwa tugenda aba ne mukufa tugenda kufa aba Yesu n'amugamba Petero sitaani agenda okuwewa ggwe naawe weewuunye era olutalo mama era olutalo nabidi agende pulezidenti waffe ye Kyagulanyi entebe mu ntebe mujje tugende entebe mu ntebe tewali n'ogwo bw'olabanga ebyatuka ku ba Petero bitutuuseeko ng'omanya revolution yeeyo bwe mubeera bwe mwogera bisirogani ne mulyoka mujubisa nga bwe muli ab'amaanyi nga temusobola na kutunda lukoba kugula kitala nkugambye mukwate mmotoka muzireete mu kkubo eyo method bwe tugikola weewaawo kunga Uganda kunga chairman wire kunga chairman asimwe kunga nga jjo watutte ebimotoka era chairman Nyanzi leero ayambye Kawempe South aleese ekimotoka najjawo kasasiro anti kakati obuyonjo mu Kawempe South bugenda kusinga California kubanga mufunye obwammwe chairman agenda kasasiro era yenna muyodde chairman wuyo asuddeyo ekicupa wuyo asuddeyo ekisasiro kya kasasiro ekisawo chairman leeta ebimotoka ku kkubo tujjeko Museveni mama lero lutalo mama ero lutalo lulu Yesu yabagamba mutunde mugule ebitala buli omwoleete ekikyo ne bamugamba tulina ebikomaawo ssebo Yesu nabagamba 12 muyina ebitala bibiri mbireke tugende tusabe kubanze ekyawandiikibwa kiteekwa okuntuukirirako ekyawandiikibwa kituukiridde bagenda kunteeka n'abakozi b'ebibi kati genda osome Luka 22 na 23 ojja kusanga Petero nga bamugamba naye gwe musajja gwe esigwa omunoli bannayi mundeke uyo musajja simumanyi nga yabagamba ne bagaana okukola kye baali balina okukola president yagambye tusituke kati naye era osanga omuntu ng'akyapulikinga protest vote nedda protest vote esooka eveeko Uganda egenda kulonda paka Yesu lwalidde ejja kubanga ng'eronda abakulembeze okitegedde okulonda tujja kukusanga mu maaso awo tusooke tuprotestinge nkugambye tukwase jam ne ku Southern bypass tutekeyo ebimotoka Northern bypass tumukwase jam tulabe mu 718 okudduka bwe tukitandika ku Monday nkya ku macha ngati buli omwaka era kukola boda muziteeka awo tewali weziyita taxi teziyina weziyita va mu taxi genda ne ba protesters ate tukusange ng'otambula odda Kyengera ate nga ffe tuva Kyengera tudde eno kwenda huko tuddeyo ffenna tugenda Kampala tewali kudda eri ate odde eno Kampala aweze miliyoni y'abantu mu dakiika 3 polisi teina weeyita mbabuuza Museveni ekyakikola atya alinyise ennyonyi kala atukube tiyagasi mu nnyonyi bwe kibaawo ku Monday nkya ku Lwokubiri olugero luba lukyuse olwaleero leero mugataliiko nfuufu East African Community ba president bonna bagambye Museveni resigninga ate abadde akyali awo African Union emuwandiikidde nemugamba va ku ntebe ate tubadde tukyali awo UN emugambye you must resign 40 years is enough for you va ku ntebe era balonza akakiiko k'aba president okugenda Kampala tugotuza Kampala tutokotuza Museveni to resign Museveni must go awo bibeera byabwe ffe tebitukwatako ebyo byabwe tebitukwatako ffe tulinda kimu tumulinda luzira finally esaawa eno wetwogerera abeekalakasi bayingidde Nakasero wonna batambula tebalabayo omuntu yenna Nakasero yenna ajjuddemu people power our power leero tulabyeko abaana mu swimming pool ku Lwokubiri tukwera mu swimming pool ku Lwokusatu bannange mukuume emirembe omusajja tumulina mumuleete ku City Square Yesu yabagamba bwe mubanga mwagala ekyo tunda omusipi n'ensawo ogule ekitala mulete motoka zammwe mulemedde motoka zammwe mu bikomera byammwe muziremere nedda muziremere ebibatuukako bijja batuukako
Mukama abawo omukisa mugambe Bishop Sebinnyo asome bulungi Bible ennyukuta etta nayo omwoyo alokola. Mukama abawo omukisa webale Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo tukubaziza olw'ekigambo kye ekitukuvu. Mukama tulina abannanfuusi leero olutalo mama leero olutalo no mujje tugende tulwane teri n'ogu. Yesu baakimukola enkeera ku mawulire nga kuliko omutwe omunene Jesus at his own. Emmotoka ezikawo kumwe kuliko ayina emmotoka esinga ya mutabani wa Sudiru. Mutabani wa Sudiru yagamba nze sina kyentya. My son will take over. Will take over the business. He knows that every is a thing. My son will take over. Paulo Kafero nabbi Paulo Kafero yagamba nti Museveni alingiza mu ddame omusikana akusookayo. Kitalo nnyo ddala. Omwana omukulu abadde owa businessman wava munno oluvannyuma lw'okukyaza Katikkiro Charles Peter Mayiga. Omwana enkeera n'afuwa. Omwana ono abadde mu ssuubi lya wava munno okubanga yagenda okudda mu bigere ebya businessman wava munno. Era abakungubazi batandise okutuuka. Era bino bye biriyo. Waawe maama, waawe bannange, yaye maama, waawe maama, talina buzibu. Abakungubazi batandise okutuuka ewa Sudiru omwana we oluvannyuma lw'okufuwa. Waawe maama. Wamma Mukama tukwebaza. Mukama tukwebaza. Twabagamba oyo Museveni mutamu ne muwakana. Kafero yagamba Museveni alingiza mu ddame omusikana akusookayo. Olwo luyimba Kafero alulina. Simanyi lwaki ekintu ekyo tekinafu. Lwaki challenge eyo tinaba kufuluma ndi mu kusaba. Kati abantu bagamba banna. Omusajja abadde atugamba asaba. Ate kati olwo asaba nsaba. Bwe mba sisaba gwe saba ebibyo. Gwe baba owulira nga nze sisaba. Tetukayana gwe saba. Katonda waffe ajja tuwulira ffenna. Today, tomorrow, even when I'm dead, my son will take over. Yes. Now you take over your son. Today or tomorrow, I'm not afraid. Today or tomorrow, if I die, my son will take over. Now you take over your son. Take over your son against now take over. Kasitokolera sitani. Bwatuka nga yagala ekimu eky'ekkumi yakinona bwatu ekimu eky'ekkumi kye yakinonye Museveni ekimu eky'ekkumi yakinonye mu musimbi gwe mutubyemu mwembi akukubira essimu tokwata abadde akukubira essimu tokwata kati yakutikudde ettoffaali lya kimu kya 10. Now take over your son. You take over. Daddy take over. Your son Karas. Waliwo omuntu Katonda gwagenda okutikkula ettoffaali ly'omwana first born. Temukuba ku simu yange. Bw'atatikkula mwana atikkula taata. Waliwo omuntu gwe bagenda okutikkula ettoffaali. Bw'atatikkula taata atikkula maama. Atikkula mwana. Mukyali ku Sudiru. Sudiru will take over. Naye waliwo atagenda ku taking over. Nga batutono obono basatu. Amapeesa anagali awo gatambula bwe gati. My son will take over. Sitani bwatu bwano n'ekimu eky'ekkumi. Wamma Mukama sinkana batabani bone bawalabo bano. Balina bye bakwetaaza. Basinkane mu linnya lya Yesu. Bajje waawo obateeke we bayina okubeera. Mukama tulabidde ddala abayigirizo kye baakukola. Bakikoze president waffe Kyagulanyi Ssentamu. Is at his own. Mama leero olutalo mama Petero ye yakulemberanga ennyimba. Nze okufaana obutanya gwange era kufa nawe wamma. Leero olutalo mama leero olutalo. Yesu n'abagamba kale bwe luba lutalo mugende mutunde mugule ebyokulwanyisa mujje. Bamugamba tulinawo bibiri bibadde biwaata mmere eyo gye tubeera bye tulina bibiri tetukola kirala. Mwe tusobola okujjako Museveni mu enkya tusobola omujjako weewaawo.
naye bwe mwagala nnyo emmotoka okusinga obulamu bwammwe musigaze emmotoka oba kumwe kuliko asinga eya mutabani wa Sudiru olwaliro ne bw'ogiguza wa scrap tagitwala kubanga is more than a scrap tika is more than kasasiro. It was the most expensive car in Uganda. It is now the most kasasiro in Uganda. Ne ku kasasiro kesisi eteba kyajagalako. Nkugambye n'abapima scrap teba kyajagala tobatwalira. Mwagala nnyo emmotoka zammwe mubire nazo Mukama abawe omukisa mubire bulungi mwera. Tukwebaziza Katonda wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza Mukama. Sisinkana buli omu. Amina. Aliyo gamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oluwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ko ayi Katonda n'okusekimuka Omwoyo Omutukuvu tusaba bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna bireme okutuvaako emirembe egitaggwaawo. Amina. Mugende mulokose mubere bamaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Mbaagala nnyo mweraba.